kyemana ya mazima gali nti wona bendiva mu bus eigang namubuuza ekibuuzo ti ndi informanti owekitiibwa oli muserikale oli mujasi Uganda ejagamu enguzi obabe yambuuza ekibuuzo ati muna Uganda obabe abakulu abali kukoba enguzi tejja kuwamu ng'ate mwene ng'oweigombolo oba chairman 3 nalifunanga kuno contractor n'agisindika mu kyalo. Bwe batyo abatuuze bwe baloopedde abakungu abavudde mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti ku buli bw'enguzi obuzize bweyoleka mu bitundu by'e Kamuli. Abakungu bano babadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Kamuli ekisangibwa e Namwendwa okusomesa abatuuze ku ngeri y'okulwanyisaamu enguzi esusse. Twatolanga nga on'okutukubira ku gundi ku mpapula sitampu ba CDO nga tutoola sente aye ng'omuntu yeekwese aye nga tuli ku banka mwaje okufeeyo nga babaliiremu esente emitwalo kumpi 20 na kintu. Namwendwa wana eddwaliro lyaife lino before twali tulina ekyuma ekisingana obusoga okutolamu amaino aye leero wobuuzaako oti bwe ekyuma ekyo kyalagawa tikimanibwa akungira naye leetya aye nga galiga abakulu wano ku Igombola waliwo n'obukiiko obutwala eddwaliro. Frederick Okech omu ku bavudde mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti akubiriza abantu b'e Kamuli okufuna obujulizi obuluma abo abenyigira mu kulya enguzi basobole okuvunaanibwa. Okulopa ojja kugamba batugamba bagenda kuzimbira ki enguudo nga bataddemu ebigoma 10 tuuse wale nesangayo ebigoma bimeka 2 kitegeeza bali ebigoma bimeka 8. That is what we call evidence-based reporting. Mu ngeri emu abo bonna abalumirizibwa okwenyigira mu kubulankanya ensimbi za PDM balabuddwa okuzisasula mu bwangu nga tebannaba kukwatibwa. Ofiisi ya kalisoliso ey'Idinda erijanonereza ku nsonga edo mu bwangu era tunaaba nti tuzuire nti eri abayiba esente edo tudde abagema tubatwale mu gundi mu kooti. Ssentebe wa Namwendwa Pius Mugweri mu kwewozaako ategeezezza nti emivuyo gyonna egyogeddwako gyakolebwa tannajja mu buyinza. Kyuma ekyayibibwa ndowooza kyayibibwa ti mu bukulembeze bwange obukaire abe n'akalala obwa PDM obwabulankanizibwa ensonga eyo tuligihandolinga era tulina we tugitusiisaako. Bino we bijjidde ng'abatuuze bangi beemulugunya ku buli bw'enguzi obususse ennyo mu Kamuli ekiziŋŋamizza enkola y'emirimu.